Sulaiman Balinnya omutuuze ku kyalo Kiwanga ekisangibwa mu Gombola Egoma mu disitulikiti y'e Mukono alina obulemu obw'obutawulira. Ono agamba nti yaddukira mu kkooti okufuna obwenkanya ku musango gw'atayagadde kwasanguza kyokka kyamubeerera kizibu okubufuna kubanga kkooti yali terina muntu asobola kutaputa lulimi olw'obubonero ye lwategeera obulungi. Naye obuzibu bwe nasanga nti sayina anzivuunulira ennaku ezaasooka nga natunulanga butunuzi nga ne bye boogera sibitegeera, so ekyo kyaleetera omusango ne bagamba tugwongezaayo. Mu butuufu nali naatera obbivaako. Yadde ng'oluvannyuma yafuna ekitongole eky'obwannakyewa ekyamuwa omutaputa kyokka yalina okwetikka omugugu ogw'okumusasula. Waliwo ekitongole ekyannyambako okusasulanga omutaputa, okujjanga mu kkooti okunnyambangako okuvvuunula. Ono ayogedde ne ku kusoomoozebwa okulala bo ng'abatawulira kwe basanga mu kuwuliziganya n'ebitongole gye balina okwekubira enduulu okufuna obwenkanya. Otuuka n'ogenda ku poliisi nga tewali agenda kuyamba. Mukama waba akuyambye omusango ne gutuuka mu kkooti. Bwe mutuuka mu kkooti, jjukira bw'oba ogenze n'omutaputa, abamu ku balamuzi beewunya nga balaba abantu babiri ne beebuuza ku mmwe ani nannyini musango. Naye ekisinga okunneewuunyisa mu byonna, kkooti ebeera n'abavvuunuzi abalala, abavvuunula zino ennimi endala, naye ffe bakiggala abaffe abataputa abakozesa olulimi olw'obubonero kkooti zino tezibalina. Ebitongole ebitakabanira eddembe ly'abaliko obulemu bigamba nti abantu bangi abali mu mbeera ng'ey'abalinnya. Agnes Esaraiti owa National Union of Women with Disabilities of Uganda Noudu agamba nti abakyala abalina obulemu bw'obutawulira be basinze okusanga akaseera akazibu okufuna obwenkanya naddala nga bawaaba emisango egy'okukakibwa omukwano. So njagala obbategeeza nti obuzibu obusinga butandikira ku poliisi engeri statement gyewandiikiddwa, n'ekyokubiri okubeera nti tetulina bataputa bakugu kubeera nga bayambako abantu bano okuwandiika statement zaabwe. Ogenda osoma mu statement eno ng'ebintu ebisinga tebiwandiikiddwa. Kino kitegeeza nti singa fayiro eno etwalibwa mu kkooti mubeeramu emiwaatwa mingi era ne balowooza nti gino emisango gya muzannyo. Bano baagala gavumenti ng'eyita mu ssiga eddamuzi eteeka ekitongole ky'abataputa mu kkooti abalina obukugu mu kutaputa olulimi olw'amateeka nga balukwanaganya n'olulimi olw'obubonero. Kkooti erina ofuna abantu babiri, erina ofuna ono sign language interpreter omutendeke, then erina okufuna ne gwe tuyita deaf interpreter. Oyo ajja okutegeera sayinizi z'oyo kiggala atagendangako ku ssomero. Tubonaabona okufuna obwenkanya. Ng'ate ebitongole weebiri ebisobola okusomesa ku bano abalamuzi n'abalala abakola mu kkooti okulaba nga empuliziganya ekolebwako mu makooti. Jameson Karemani omwogezi w'essiga eddamuzi akkiriza nti ekitongole mu kiseera kino tekirina bataputa bankalakkalira wabula kimu ku bitunuuliddwa ebigenda okukolebwako okumalawo ekizibu kino. Tulina mu pulaani okukola ky'okufuna aba interpreters abaffe betusobola okuwa emirimu babeere naffe permanently bwe tuba tulina omusango gwetaaga interpretation eyo nga tubasindikayo ne baba nga batuyambako. Tulaba nti ekyo kijja kuba kituyambako okubeera kiipa ate n'okuba nga tutuusako obuweereza obwo ku bantu abo mu bwangu. Yadde nga abaliko obulemu bakiikirirwa ku mitendera egy'enjawulo egy'obukulembeze abatakabanira eddembe lyabwe bagamba nti bano bali mu byabufuzi ng'era ebiseera ebisinga ensonga z'abaliko obulemu zibuusibwa amaaso. Naye okolera abantu abaliko obulemu kintu kiviira ddala ku mutima. Olina okubeera ng'olina okwagala. Bagezezzaako kye basobola naye sisobola gamba nti 10 ku kinne waakyo. Abantu abaliko obulemu bw'obutawulira be bamu ku bantu abeetaaga okufiibwako mu ngeri ey'enjawulo kubanga bano obulemu bwabwe tebubeeyoleka butereevu ku mibiri gyabwe. Ani Walukatamba, NTV ku ssaawa emu.